There is a lot to learn through failure. There are specific lessons only failure can teach you. For example, when you fail in an exam, when you fail in business, when you fail in our daily relationships, when you fail at anything, there are specific lessons you can only learn from that experience. Lessons which comfort and success cannot teach you. When you fail and you are done grieving the loss, please sit down and try to figure out what you learned from that failure. Don't lose twice. At least learn from the failure. You know, there are signs. Abantu se batunulira ne bategeera nti n'abakwetoolodde abakuli okumpi tebakuwa kitiibwa. Kyeyoleka nnyo kino ne mu Baganda bo bennyini buli lwe bavaayo okwogera balaga nti struggle tekonkonangako ku nzigi zaabwe. So kiswaza nnyo omukulembeze ku Bobi Wine lyaliko okusimba emmere. Oyagala oba toyagala. Olaba nange Kayanja sisobola genda ku function n'ensimba mmere. Cheza my personal assistant andeetere emmere wentudde oba okujja ku mukolo ngandidde. Ne nawe nobeera mu beesindika. Atonteerako ekyo nteerako kino eky'eggumba. A president to be a leader of opposition. So njagala abantu ba Nuupu mwekyekingemu. First of all, omanyi bino tubibagamba not because nti tetubaagala. Naye okubalaga nti you're not yet fit for the power. You're not yet fit for the presidential seat. Kubanga a presidential material, a president nga bwe weeyita, a leader of opposition, n'osituka n'okwata essowaani osimba emmere. Kino kiraga you're not organized. Cause omuntu yenna omukukunavu abeera n'abamuyambako. Ntegeerekese bulungi. Ate ne ku mikolo bajja balidde. Teriyo president alya ku mikolo. Teriyo muntu okuleka nga bukopi bwe batawaanya ali mu ssalye mulimu alya ku mikolo mujja kulya obutwa. Kyombadde saagala kyeyogera naye nkibabuulidde gye mimwe gitawummula n'osimba layini y'emmere ku mufu. Naye mwekekkereza abantu mmwe laba president bw'asimbye layini y'emmere asonga ne ku kyayagala mugenda okulya obutwa. Mwayingira ebyobufuzi nga temuli organized naye mbabuulira mujja kukutuka omu ku omu. Teriyo muntu mukukanavu ati yowa level asimba mmere alya mmere ku mikolo. Tekiriyo. N'olya emmere ku mikolo kweza essowaani. Ye lwaki nkulabula anti wayingira by'otasobola. N'abakwetoolodde teri ayinza kukwatira sowaani y'emmere agireetewo otudde. Kati otukakasa atyo affe abali eno tukubalemu amagezi. Tefitina mbinyo ensaalwa bulwadde mwana wattu efitina mbinyo nene singano tefitina mbinyo ensaalwa bulwadde efitina mbinyo ensaalwa bulwadde mwana wattu efitina mbinyo ulira gwe atanaba kusubscribinga ku YouTube channel wandidduse zambwa duka zambwa banaye tukuze YouTube channel eno lwansonga wano wetuli emboozi ezimu sikyaziteekayo ku Facebook sikyaziteekayo ne ku tokotoko nteekayo butundu duka ku YouTube channel subscribinga teekako notification bell ekintu kitambuze efitina mbinyo ensaalwa bulwadde mwana wattu efitina mbinyo ensaalwa bulwadde abayo kati abaganda bange abayisiraamu nanyambakawo naye kakati tutandise wetuti
ennaku ezo mabega tubadde tukugulana n'omukulu Chairman Nyanzi bangi kumwe ne mutubambira ne mutumanyira n'ensirika nze ng'omu I never gave up nasigala nga ntwala because I knew nasigala nga nkyasindika nakati nsindika era nziramu okujjukiza Chairman Nyanzi resigning kubakunga mobilizer resigning go tubadde tukugulana n'omusajja oyo abolugezigezi ne batandika naye Eddie Yawe ne mu family yo mfaka kandike wendi Chairman Nyanzi ne Eddie Yawe mwasooka Kyagulanyi mu byobufuzi gwe waliwo NRM obalanga wa DP NRM equals NRM mwali be NRM onfuna okitegede mwali be NRM naye ebyo mwepanga simanyi mulina experience nga ndabe Eddie Yawe yogera simanyi mulina sente simanyi bikoze bitya that is all bullshit. Katonda asukkulumya oyo yasukkulumya oyo gwe mwali temusuubira n'amusukkulumya. Katonda ye yasukkulumya Kyagulanyi gwe mutwala ng'omusiru gwe mujjula gwe musinga experience. Simanyi akina yali alunda nsenene, simanyi akwata nsenene, simanyi akina yava eri mu firudi y'amasada, simanyi mu kuyimba balege ng'alina ebiraasi najja n'abisalako n'afuuka n'amuteeka awaali. Katonda yasukkulumya. Kati Eddie Yawe Nyanzi ne muganda wa Kyagulanyi omu gwe sijja kwa naye ajja kujja agenda kweyoleka ajja kujja. Katonda ye yasukkulumya muganda wammwe. Muganda wammwe taliwo kumaanyi gammwe. Ekyo mukikomye gwe Yawe komya akamanyiro Nyanzi mukikomye. Stop it. Kati nina ebigwagwa byenda byeyumbigenda bigamba ensonga simanyi mugiveeko tupushinge maaso ne struggle. Gwe pushinga maaso ne struggle genda maaso alina ganya okutwala struggle maaso oli musiru. Okumanya abantu abamu kumwe muli basiru wulira kano temukimanyi bulijjo nti mu famire mubeeramu abantu abagugulana nga baluganda ne batuuka okwerugana n'okwetta ne betta. Temukimanyi ekyo kimu. Ekyokubiri wano Kyagulanyi ndowooza nakamulamu speech bbiri ez'enjawulo ng'ayogera ku famire ye indirectly. Waliwo yali sayidizaawo Masaka we aliwa n'agamba ekiseera kijja kutuuka bajja nakukozesa abamu ku b'eŋŋanda zange bajja bagamba public nti oyo gwe mulaba musezi era mujja bikkiriza. Yawe kyali mutandika byali mukola. Era waliwo yagambira yali ku TV n'agamba ekiseera kijja kutuuka nakyemalira akozesa buli kimu akyayinza n'okukozesa abamu ku bafamire yange. Ekyo nkimanyi era mu bigambo bye n'agamba naye najja neetegese. Abimanyi. Ofuna ekirala ejjo Kyagulanyi alina post gye yakoze naye muyiga okusomeranga ebbaluwa mu bbaasa. Yakoze post n'agamba yataddeyo ekifaananyi kye ng'alina Nubian Lee n'agamba my brother from a different mother. Nete mwakitegedde yabadde abalaga nti Nubian Lee ali royo nnyo. Nubian Lee ayagala nnyo Kyagulanyi n'okusinga ku baganda abamu b'amanyi. Kakati gwe woveeri n'oyasama ogayo tubiveeko simanyi tweyongereyo simanyi akina struggle tuvuge kintu owange tunamala kulinda kulaba nga ab'eŋŋanda za Kyagulanyi bamugjeewo bamutunze erinna kyemayiro tuleke twogere ku bino gwe yogera ku biri temutusirwalirako nammwe. Mukiraba abaali batumanyira ebbanga lyonna nga mubadde mutumanyira ku nsonga ya Nyanzi mubirabye. Bino byonna bivaawa biva ku kitabani kya Nyanzi ekirina bisennyenge mu binnyo kwe biva. Mutabani wa Nyanzi Nyanzi kennyini Chairman Nyanzi mukazi we ne Yawe okitegeera beebali mabega wa kitabani kya Nyanzi ekyo beebali. Era kasita twakula kitabani kya Nyanzi ne Nyanzi ne tubayisa bubi ono n'ayingirawo najja okitegeere. Naye kino omukulembeze wange njagala okukujjukiza nkusaba kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu beera mugumu. Si gwe wakasooka okukyayibwa famire. Nze ayogera kamu okwogera nina muganda wange anzirako wano yankyawa bya bufuzi ne kojja wange bankyawa n'abamu
n'abamu ku bantu abamu bemmanyi mu famire yange mu bukojja wange bankyawa banjagaliza nakufa ebyaddala emyaka kati egi okuva nayingira ebyobufuzi nenchalenjinga kojja wange ku nsonga ezimu ez'obufuzi nga tebigenda right ku saidi ye kubanga walijimu namuchalenjinga si mu bubi naye bankyawa banneetaaga mufu kino nkiddamu muganda wange anzirako wano anneetaaga mufu anneetaaga ndi mufu ebyaddala banneetaaga ndi mufu emyaka egi banneetaaga ndi mufu inze kati omuntu bwatyo wavayo batandika okwogera ebikikinike ku Kyagulanyi embona everi tuyongereyo mu maaso era kati tugende wa owange gwatuwa amagezi go tugendewa biki byagala twogereko gwe byogere abyogereko fe tujja byogerako tugenda kwogera ku kino guyogera ku byagala bitwale struggle mu maaso bano batume bano abantu bakolera Museveni kati mwabatamanyi Nyanzi na edi yawe kati ennugu yawe yino gye balina ku Kyagulanyi eri bweti kambabulire Kyagulanyi yali mulaasi nga bano bolede gye bali mu byobufuzi najja avuddeyo abakubye okitegeera abakubye w'amaanyi kati weyatandikawo ekibiina waoyagulawo ekibiina naga kateno esenta yange abakulu abo olw'omululu ekibalwanya kye kino baagala ebintu ebiri eri NRM onfuna bijje ne mu Nuupu Museveni byakola eri nepotism yenna ali eri baagala ne Kyagulanyi amulete mu Nuupu Kyagulanyi kye yagaana onfuna baagala okwesimbawo Nyanzi ayagala kubeera sali musale wa Nuupu era mumulaba byakola abikola nga tayagala kumanya with impunity nze ndi mukulu we ndi baba we bikoze bitya ke kaloli ke yaleze simanya kensenene mwaliyo nga atunda ensenene simanyi nga mwavu bikoze bitya byebiri okitegeera baagala mumanyirira awo kati Kyagulanyi ya standinga ku magulu ge n'abagamba nedda bwembanga nwanisa Museveni lwa nepotism n'ebizezeze bibi ebiri eri nze sigenda bikkiriza wano era mubalaba oyo yajja simanyi nayagala okwesimbawo simanyi wa kati na simanyi neyesimbako wayi walala oyo yawe kati ekyo kinyanzi kyesimbawo Kampala ate Nyanzi tugende empola Nyanzi oyinza okunyonyola omusango gwonna ensereko gye gwaggwera oyinza okuwulira ensi omusango gwonna ensereko gye gwaggwera tujja byogera and with evidence basajja mwe muli babi tujja byogera tetukyabasaamu kitiibwa kati waliwo n'omukyalo omu yansindikira message nangamba mwana Nyanzi ali eno waberedde America Nyanzi ali eno simanyi ali mu conference nanga mukyala yangambye sinza nalinnyayo bw'abanga Nyanzi asobola okuyimirira ku TV n'agamba nti nze abaana abafutu soldier abali ku parade nabawaayo bambuza amanya nenga wayo list ya amanya nenga wayo omukyala yangamba kakati nze ntandika tugenda mu ebintu manyi nti bana nafe yaze kutuwaayo yoyo Nyanzi kitegeera ogwe gwe Nyanzi gwe tubabuulira bino kitegeera mululu kati omusajja omuvubuka yabagamba tetujja bikkiriza ono ayagala kwesimbawo simanyi gomba wansi wa Nuupu chairman Nyanzi asooka wa meya wuyo kati mayi ayagala kugenda Kawempe chairman Nyanzi kino tukibagamba mumwe nabali mu family yabo bweni muli abo nga kwe kuli ne Miki mwagala kwesimbawo n'ekyo tukibabuulira we mugirayo kadi ne mwesimbawo n'embeera nga muzze kuba independent tetujja kubalonda era tugenda badi campaigninga yes tugenda badi campaigninga reason mwana omusajja alina ekintu kyavuga ne mumuyina omululu mungi tugenda badi campaigninga tetugenda kulonda muntu n'omu tetujja kukkiriza kulonda muntu n'omu tetujja kuwagira muntu yenna n'omu ava mu family ya muganda wa Kyagulanyi tekiriba abana Uganda twasiima omuntu atya Kyagulanyi byalwana ate mwagala beeta mu kibiina kyekisinga baluma kati wulira kano okumanya abantu bano babi nga balwanisa Kyagulanyi babi wali olabye ku mukyala wa chairman Nyanzi awantu wonna wali olabye kabere ediyawe wali okebedde ku post ya ku social platforms za ediyawe nolabayo ebintu byenkyukakyuka yonna oba abaana bali makomera oba bano oba kiri olina kyewali olabyeyo
genda ku platforms oyo mchala wa chairman Nyanzi oyine ekintu nekimu ekyentuka kye walabye ku platform ya mchala wa chairman Nyanzi atugende mpola juzi wano nga tukuza olunaku lw'abakyala ku nuupu yenga omukyala wa chairman Nyanzi alina office ennene mu kibiina mwamulabawo ng'aze ku kitebe mwamulabawo yajja mulirayo mwali mulabeyo omukazi but we are not bothered nete mutugenda nnyo oyo mukazi weenaaleemu beenaaleemu era oyo mukyala y'omu ku balwana Kyagulanyi nga beegasse ne bbaawe Nyanzi beenaaleemu tebaagalangako ku Kyagulanyi beenaaleemu mwera kakati Miki Wine simanyi najja na simanyi ne bamukolaki ne bamugamba protocol pino ku kibira yes we mwote mwagala bakebera ate temwakitegedde yawe yayogedde byonna byayogedde naye nga ali mu kukakkanya Bobi Wine ati amukakkanya abalaga nti wa bulijjo muwa mumanyi nti wamaanyi fe tumulaba nti wa bulijjo gwe mwepanka naye era kakati fe tubeera naye eno tumulaba nga muntu wa bulijjo tusiiba naye waka we mbanga musiiba naye waka lwaki mujja muzungira ku kitebe ng'omanyi ku kitebe oba ku miko wonayo omugendo omusanga nga si waka waliwo protocols lwaki mujja muzunga bwe muba mukimanyi nti mugenda kuzungira ku muganda wammwe nga si makaage mugumire protocol muzigumire lwa nsonga ne muhoozi bw'agenda mu State House ayita mu protocol kabere sali musale protocol katomba temusobola kukigumira mumusange nga we waka amagere mumanyiyo muleke kutujja mizena tumanyira kutusirwalirako bagundi mmwe if not so tujja kugamba edi mutwe batandike n'okuwakebera mwe babakere ne matako mwe mukyazanya mmwe bajja bakebera bakere ne mabina kwa muleka bina mwagalo okukusaba mwagalo okukulembeze waffe bajja bakebera babasakinge ne mu mabina mmwe mutabite ebyomuzanyo mugende magere gye muba musanga Kyagulanyi sentamu muganda wammwe naye kasitobeera nga avudde ewaka abeera ku official duties za nsi yonna za Uganda yonna temutumanyira manyira abagundi mwe nammwe temutumanyira manyira ku Kyagulanyi tugenda kutabuka embwera mulowooza Kyagulanyi simanyi muzeyi sentamu yazaala Kyagulanyi ekanti mugezi kwegamba olabya ddala nga obulumi efitina eviira ddala wala mutandika muti okuwana Bobi Wine nti ye mugezi muka naffe tuli bagezi kubanga tuli bagezi muzeyi sentamu yazaaliramu ebyana ebisiru nga ggwe Eddi yawe n'Enyanzi kintu kibabuulira yazaaliramu ebyana ebisiru nga ggwe Eddi yawe n'Enyanzi kubanga Nyanzi ng'oyagala okulaba Nyanzi gwe muteke mu kamera alukapa mawo omuwumbo tuluke tugulongoose mirundi meka Nyanzi nga beera mu kamera n'apama emiwumbo emeka n'apama omuwumbo bweguti tulongoose temutujje mise tetwandyagadde nnyo kubakkakkanya naye ate mwe munalowooza nti mugenda kukakkanya omukulembeze waffe tugenda baleetera ate neddata wammwe nga tujja mujjayo enikyali warning this is a bomboclat warning man gwe Eddi yawe bibaluma mutandika mutya okuwana yani Bobi Wine muwana akayumba ke akemagere nga ye yani yawe alina ennyumba bwaguuga bibalumira nno ddala mutandika mutya okuwana akayumba kemagere nga chairman Nyanzi alina ennyumba ya bbeeyi esinga akayumba kemagere bibaluma bibalumira nno ddala mwe oyo Bobi Wine wa Uganda yonna nayo sajja nga kyogera busiru bwerere mbwe mwali luddawa nga simanyi Bobi Wine bamukutte simanyi fetwa okakasa mwe mwaliwo gwe okakasa gwe Eddi yawe oyagala tutegeeza nti famire yammwe Museveni agitya nnyo nti yamaanyi nnyo yamaanyi alina kyabatyako omanyi abantu bameka Museveni bazajjawo nga famire zaabwe z'amaanyi Kyagulanyi taliiwo ku lwammwe Kyagulanyi aliwo ku lw'amaanyi g'abantu Kyagulanyi aliwo ku bannayuganda lw'abannayuganda better know that Kyagulanyi aliwo ku lw'abannayuganda si ku lw'amaanyi gamwe muli bannafu nnyo
alwokulwa amaanyi g'Abannayuganda yensonga lwaki akyali mulamu. Nfuna gwe wali obaddeko wakabeera mu activities za gundi mmeka gwe yawe wakabeera mu mmeka gali maanyi g'abantu bakwatira Kyagulanyi mu Arua n'ebimundu bye baali bamusibyeko na buli kimu okubeera nga bimuvaako maanyi g'abantu bantu kusituka buli wamu wali oyinza omujjayo gwe onyuma ebyekisero kubanga efe gwe kale n'okuli ekisajja ekikulu kyogera Gasiya omwereere mama wa ssente zaawe yatangala ekisajja ekikulu kyogera Gasiya mama waita Nabukenya awulira atya ngalawo omusajja omukulu nga Chairman Nyanzi ali ku TV ajeje embambu simanyi ababaddeko parade list nagiwaddeyo kyokanga wayamala okubyogera okuva we yabyogera bali mu kuwanga abaana b'abantu bawulire batya abantu abalala mwana nabagamba nti twabuuka mpuuga gwe twali tulowooza nti mugezi nnyo yali yeewaana obugezi ne tumugoba naye ekintu ekikyayinza okubeera nga kigenda okuba nuupu kijoonoone kyonoone ekibiina be bantu abooluganda ba Kyagulanyi and they are fucking serious. They are fucking serious okwonoonera ddala ekibiina abantu abo kino nkibabuulira. They are fucking serious. Bali serious nnyo okwonoona ekibiina kya nuupu. Abantu abamu temwagala byogerako omusigasiga obuzigo abasimanyi mwagala kaadi abasimanyi mwagala musigasiga obuzigo muli muddira amaanyi ga Kyagulanyi mwagala okugawuzaamu ne baganda be. Kyagulanyi amaanyi ga Kyagulanyi pulezidenti ye ng'omu tetusobola kugawulizaako Nyanzi tetusobola kugawulizaako Idi Yawe ekyo nedda tekisoboka. Bamusooka mu byobufuzi ne basalawo okukwera Museveni. Tetusobola kwawula maanyi ga Kyagulanyi tugagabanyize mbano haramala mayina Kyagulanyizi Kyagulanyi gwe Idi Yawe wali oyiseeko mu bintu Kyagulanyi byayiseemu wali olisikinzeewo ku Kyagulanyi ngeri gyabisikinzeemu kabeere gwe Chairman Nyanzi. He is battle tested. Temugenda kumanyiira kambabulireko ekintu kimu gwe Nyanzi naawe Idi Yawe mwe baganda ba Kyagulanyi oyo vulugu wammwe gwe mwagala okulengeza Kyagulanyi mumukolere eyo munda mumulengezeze mu famire yammwe munda uya okay naye mumale muveeyo mutandika omulengeza nga Idi Yawe wakoze awagenda ova obuzibu. Lasita tujja baliitira Chairman Nyanzi nziramu okuwoominga datewo tulina mungi nnyo eko tuwanie Chairman Nyanzi nga baali omugezi simanyi muli bagezi wa ng'okuva ekisaaya kino wekyatandika 2021 omusajja ali mukwoza misango ya Chairman Nyanzi ebiyise mu ofiisi ye. Temujja nnyo mmwe temutujjonkera nnyo temutujjonkera mulye ssente zammwe wabanga musabba yabawa ssente mulye ssente zammwe tetwagala mutumanyire nnyo kino nziramu okukibajjukiza mu abawakanya ebintu bino ab'eŋŋanda bettira ddala ab'eŋŋanda ab'oluganda omu asobola okufiringa jealous over someone's success. Now these people bafiringa jealous era banaatera n'okuloga n'okutabanatera eri muganda waabwe eri muto waabwe bano bamulinako ennugu n'empalana y'amaanyi nnyo naye temukiraba abamugumu nnyo. Omusajja nagaa temusimbawo omwana ne muleeta omwana nga wa independent mugaseko n'akamanyiro tuvuddeyo twogeddeyo kati mutandise okumulumba omukakkanya who are you gwe Idi Yawe mu ebigalubindi who are you? Who do you think you are? Who are you? Kati mugeze mujje nga mwesimbawo mugenda kulaba tugenda badi campaigninga era Kyagulanyi bano baganda ulwe besimba wa towa wakadi we yesimba abantu yenna mutekeko omuntu. Kyagulanyi okimanyi olw'okulwa Bannayuganda kola ekituufu basajja bwe mumanyiira gwe Idi Yawe ani gwe Idi Yawe gwe abantu babadde mweno struggle yonna nga bweri okuva gyetandikidde tolina wali olabikiddeko mu struggle tolina
kabere oyo Mickey Wine kabere mukazi wa Nyanzi family ya moyo na temwina yo mwali mulabikideke mu struggle which is okay bachitukubisa nnyo bali ba propagandist bali jim bachitukubisa nnyo which is okay nefe tetubayitanga yo which is okay lwansonga nti fe mu family yammwe twatunulayo nga tulabayo omuntu omuye Kyagulanyi kati mwoba muzize oba temuzize it is up to you tebitukwatako it is voluntarily ayagala aveyo ajje yegatte mu bantu nkutwala struggle mwe yegatte mu bafutu so yatuvuka ekintu atayagadde asigaleyo okitegeera goza lwaki mukazi wa Nyanzi tumulemerako ayina balala abekidde mu struggle yonna ayina balala abekidde talina tulaba Kyagulanyi ayina byakola mukyala wa Nubiani ayina byakola gwempa ya activity mukyala wa Kyama Nyanzi yali akoze which is okay fe tubayinako buzibu ife tutunulidde Kyagulanyi ekyo lwekyo ba propagandist bakitukubisa ndi walala ko Mickey Wine walala ko Ede yawe simanyi Kyama Nyanzi simanyi walolo simanyi muganda wa simanyi Bogwe simanyi mugaga mufundo simanyi Nasser simanyi yani simanyi because bitya ne babogera simanyi katera badaki vibes bogedde ebigambo bingi naye we are not focused on them. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyise okubalaba amanya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu byenjawulo omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.